Okubala essula 12. Awo Miriyamu ne Alooni ne boogera obubi ku Musa olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Ne boogera nti mazima Mukama yayogera ne Musa yekka, era tayogera naffe? Mukama n'abiwulira. Era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Miriyamu nti, mufulume mwensatule mujje mu weema y'okusinkanirangamu. Awo bonsatule ne bafuluma. Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire n'ayimirira ku mulyango gw'eweema, n'ayita Alooni ne Miriyamu, bombi ne bafuluma. N'ayogera nti, muwulire nno ebigambo byange. Obanga munaabanga mu mmwe nnabbi, nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa, nayogereranga naye mu kirooto. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo, oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna. Oyo nayogeranga naye akamwa n'akamwa mu lwatu so si mu bigambo bya ngero. N'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga. Kale ekyaboogera ekyabalobera ki okutya okwogera obubi ku muddu wange ku Musa? Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bo ne yeeviirawo. Olw'ekkumi ekire ne kiva waggulu ku weema, era laba Miriyamu n'abaako ebigenge ng'omuzira. Alooni n'atunuulira Miriyamu era laba ng'aliko ebigenge. Alooni n'agamba Musa nti, ayi Mukama wange nkwegayiridde, totuteekako kibi kubanga tukoze eby'obusirusiru era nga tukoze ekibi. Nkwegayiridde aleme okuba ng'omufu, omubiri gwe nga gwonooneseeko ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Musa n'akaabira Mukama ng'ayogera nti, muwonye, ayi Katonda, nkwegayiridde. Mukama n'agamba Musa nti, kitaawe singa amuwandidde amalusu obulusu mu maaso, ensonyi teyandizikwatidde ennaku 7? Asibirwe ebweru w'olusiisira ennaku 7, kale oluvannyuma alyoke ayingizibwe nate. Miriyamu n'asibirwa ebweru w'olusiisira ennaku 7. Abantu ne batatambula okutuusa Miriyamu yayingizibwa nate. Awo oluvannyuma abantu ne basitula e Kazerosi ne batambula ne basiisira mu ddungu lya Palani.